butire panage ensonga ez'omukulu amanyikiddwa nga Omukunjata Seda si birungi n'akamu era ng'ono ali mu ddwaliro ali mu kubeera nga ate apooca n'ebirwadde ebitannaba kubeera nga ate bitegereka. Ono nno avuddeyo n'abeera nga atategeeza nti yatandise okubeera nga ate asesema ebitole by'omusaayi era ng'abakulu bamutegeeza nti mu musaayi gwe oba mu misuwa gye ayinamu kye bayita blood clot oba omusaayi okubeera nga ate munnange gwatandise okubeera nga ate gwesiba mu bitundu eby'omubiri ebyenjawulo era nga munnange Omukunjata Seda embeera gy'alimu mbi nnyo. Ono n'avuddeyo n'ategeeza ati ye kye yeetaaga kiri kimu ayagalayo omusawo professional doctor abeere nga ate munnange ayingira mu nsonga z'olw'ensonga nti gy'ali mu kubeera nga ate ajjanjabirwa waliwo ba student doctors bali mu kubeera nga ate bagezaako kyonna kyonna kye basobola of course okubeera nga ate bamujjanjaba naye nga munnange ngeri kiri nti bakyali ba student ensonga zikyabalemeredde okubeera nga ate munnange atereera era nga Omukunjata Seda ono njagala kubeera nga tekuzaako emibwe kati nnyo we yagendera wali mu ggwanga ly'e UK oba Obungereza yagenda n'omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yali atuuseeyo nga talina kubeera nga ataakomawo abakulu bamulabula ne bagamba nti Omukunjata Seda abeera nga tossigalayo eyo obeera nga tonoonya akasente tokomawo Kampala sigalayo eyo obeera nga ate munnange onoonya akasente kakati no akadde kano Omukunjata Seda ali mu kubeera nga atapooca n'ebizibu ebyenjawulo era nga n'akasente kamuweddeko so njagala kubeera nga tekuterawo obutambi obwo tongera okubeera nga tetulaba embeera nga bwegenda maaso saidi zeeyo tula butuzikalira subscribing atugate ku butongole wendandasa video aka notification wansi ukajja kuja kusimu yoti kakati ate Fahad alina ekipya kyatuleetedde saidi zeeno katusimbule n'ensonga zino tembaawo baganda bange munyambeko mbegayiridde okulwadde tebubadde bw'amaanyi naye nyinza okufiira wano mu byokusaaga ntandisosesemu omusaayi seetaaga sente neetaagayo dokita omu ambeere tandisosesemu omusaayi kingi wange taata taata munyambeko ensonga ebadde ntono naye erigejja wane mengo abasawo bagezezaako naye ba student dokita bangi bambi bakoze omulimu gwabwe neetaagayo dokita omu abantu bange benina bemupi bange n'abantu bange aba bulijjo munfunireyo omusawo mulinayo ku basawo omusawo omwambeereko ategeere nsobola owona nengenda fiira wano ddala ng'ate mwandidasiza eri bankuba amacupa 20 nga bagamba nina malaria ate wano baŋŋambye tebasiribangako na malaria kitegeeza nina eddagala lingi mu mubiri ate nga butwa muntaseeko bantu ba tufunyemuko okulemererwa ab'emikwano abasawo wano mu ddwaliro wendi omulimu gwe bagukoledde ddala bulungi era ntandikidde ddala okufunawo enjawulo naye ebbiiru yalina eddwaliro bw'ogitunulako abo bokka baali bajjanjabiddeko mugana amalwaliro be basobola okutegeera kye njogerako. Ninawo poloti yange ettaka lyange eryo lirina kifumaawo abasinga mulimanyi kwembadde enzimba n'enju naye tennaggwa omuntu yenna asobola okulitugulako okulingulako mbadde nsaba ojje okwatagane n'abana abandiko tufuneyo akasente ebisigadde obujjanjabi mbufunire waka kubanga buli lunaku lwe twongera okusula wano ebyaddala akadde kagenda kutuuka nga bbiiru ogigamba omuntu nga talina ngeri gye tetulina bwe tusobola kugyetandikira. NUP etubeereddewo nnyo mwebale nnyo bataata n'emikwano gyange miyaayu. Fellow Ugandans, good morning, good afternoon, good evening. My name is Omukunja. Twafunye obulwadde obwazzenga obw'okusaagirira then later ensonga neefuuka serious nnyo. Tukoze sikaani 3 ebivudde mu sikaani biraga nafuna blood clotting. Blood clotting kitegeeza omusaayi gwakwata ekitole kati ekitole ekyo ne kigenda nga kimenyekako bo particles obw'omusaayi ne butambulira ebitundu by'omubiri ebyenjawulo. Kati mulimu akatundu k'omusaayi akakwata wakati w'omutima n'amawuggwe. Kati sayidi emu ey'omutima tekyasobola oxygen takyasobola kupaasinga well. Yensonga lwaki kati obudde bwonna baba balina kunkuumiraku oxygen support. Twafunye ekisiraani nti incidence eno yaguddewo mukadde twabadde tulina ekivulu soon kati abantu kyabanguyidde
abamu okola mangu video nga bagamba we are playing a stunt okuboostinga ekivulu. One, tosobola kola stunt na Mengo Hospital. Abamanyi Mengo Hospital, my friends musobola okunjulira. Ekyokubiri, we never needed a stunt okuboostinga ekivulu. So anytime tugenda for operation, right now tubadde tukyesobola, mbaddewo ne sente n'akasente kange ng'omusajja, era mbadde sinnabeera mu mbeera egamba nti eddwaliro litulemye. Naye mu maaso awo wetulaga after operation, oba oliawo nga sikyasobola nakudda kunnyonnyola, bannaffe abandituyambyeko bangi basobola osigalamu eyo embeera abamu gye mwabasiigidde nti this was a stunt. Eyandituyambye n'atuleka n'atatuyamba. Omukunja atasera, Mukama Katonda omukisa agugaba omulundi gumu. Omukunja atasera, tunulamu emabega olabe famire yo bweyimiridde. Omukunja atasera, Uganda olinayo bizinensi ey'enjawulo gy'ogamba nti toyinza kusubwa. Omukunja atasera, tunuuliramu background yo. Omukunja atasera, abantu bangi banoonyezza visa y'e Bungereza, visa y'okujja e Bulaaya, visa n'ebabula. Ate nga abamu balina ssente okukusinga era nga bava mu famire ezitegeerekeka. Ate nga abamu baasoma okukusinga era nga abalala bamanyifu okukusinga. Omukunja atasera, pimamu olabe ennyingizaayo e Uganda eyimiridde etya. Nkwegayiridde omukunja atasera, bw'ova e Bungereza noddayo e Uganda, Mukama Katonda talikusonyiwa era ojja kubanga oliko omuzimu gw'obwavu. Nkubuulira kubanga abayimbi bangi abalina zi hits ennene nga bakozesa bubi emikisa gyabwe, nga baafuna emikisa ne bagendako mu Amerika, e Canada, Bungereza, wano wetuli e Sweden n'awalala mu nsi ez'akabi. Naye ng'essaawa zino ku lw'okuba bakozesa bubi omukisa gwabwe, kkiriza obaganda teri muntu n'omu ayinza kubalimbalimbayo wadde akatundu ka visa. Waliwo abasajja bangi abaali bakuba gita mu Eagles Production yabeerera ey'amaanyi, baabatwala e Bungereza. Abasajja abo ne balowooza nti eva bagenda kubeera ku piiki. Essaawa zino bali e Uganda bakaaba, teri na muntu ayinza mutwala Dubai. Omukunja atasera, gwe toli wanjawulo nnyo ku abo, kozesa omukisa gwo. Omukunja atasera, waliwo omusajja bamuyita Red Banton, yakuba mu Uganda, yakuba buli wamu, yatukuba n'ebyenda n'abikuba. Era ye Munnayuganda ayimba dancehall ng'oggyeko ragadi eyasooka okugenda e Bungereza. Naye kkiriza obagaana essaawa zino teriyo n'omu ayinza mulimbalimba visa aga Katonda mu ggulu. Mukunja atasera, toli wanjawulo. Tunuulira abasajja nga Mad Tiger, yagendako e Bungereza. Essaawa zino Mad Tiger mutoto wa Afrika, musajja wattu teriyo n'omu ayinza mulimbalimba kwota ya visa. Omukunja atasera, jjukiramu w'obeeredde omulwadde ng'oli mu nsiko eyo, abakwagala ne bajja ne bakuloonya ne batankuula ensiko ne basamba ensiko paka Mukama Katonda n'abayamba ne bakufuna. Abantu abo nno omukunja atasera baali angels, bamalayika Mukama be yatuma okujja okuyamba omuntu we nga yeggwe omukunja atasera. Teriyo muntu n'omu agenda kukunenya mukunja ng'olemedde e Bungereza, kubanga bagenda kutunulamu bagambe afiirwa ki e Uganda nti tewali. Omukunja atasera, ebigambo bino byennyini bye nkugamba nabigamba Eddie Mutwe bwe baamutwala mu Amerika, Bobi Wine bwe yamutwala mu Amerika. Bannayuganda baavayo ne banvuma mbu saagaliza
ne banvuma buli kika kya kigambo ekibi. Kasajja gwe ina emitima omubi, olowooza Edi Mutwe munaku nga ggwe, koma nnyoko. Ne banvuma buli kika kya kigambo, abamu ne banduwaza n'endwadde. Aga Katonda mu ggulu, Edi Mutwe bwe yagenda mu Amerika waayitawo emyezi 4-5, kati ali mu kkomera. Yes, naye ng'ate Edi Mutwe alina abaana. Era ewaabwe si we walungi ennyo nti nno alina byafiirwa kuba yalina kasaaluuni, kati ali mu kkomera. Naye abantu bonna abanvuma nti ndi mu kuwabya Edi Mutwe, bo bali Amerika, bali Canada, bali Bungereza, bali wano waffe Sweden zaani, era be bazimbe zikalina ezo z'olaba e Uganda. Omukunja atassera sitaani takukema, nodde Uganda. Omukunja atassera bw'onoosiriwala nodde Uganda ojja kutuuka n'okulya amazi. Bino ebigambo bye nkugamba okimanyi nkwagala nnyo. Tebagenda kubikugamba e Bungereza kubanga bagenda kutya nti ojja boonoonera erinnya. Naye njagala omanye nti bonna buli muntu gw'olaba mu nsi muno omwavu lunkupe yafuna ku mukisa, naye n'atamanya kukozesa mukisa gwe. Mukunja atassera, kozesa obwongo bwo, kozesa aikyuyo, weebuuze Uganda ofiirwayo ki? Nkubuulira essente azifuna abeera mugezi, obulamu obulungi ababufuna babeera bagezi. Mukunja tunulira akayumba ke walimu ewammwe mu kyalo nga bannaabo ba TikTok bakunoonya. Mukunja bw'onoobeera e Bungereza mu mwaka gumu ojja kukyusa jjajjawo gwe nalaba, omuzimbira ebbangalu oba omuzimbira ennyumba y'ekitiibwa. Aga Katonda mu ggulu, ate nga tolina gw'osabye era nga tolina gw'obbye, nga tolina gw'olumiza, wabula kukola. Omukunja atassera olina emikisa giringa 8 ku 10 egy'okubeera e Bungereza n'obeera successful, kuba ekisooka olina empisa, oyagaliza. Teri munnayuganda mu ntandikwa jjaggaana kukusuza, naye tebajja kukugamba bigambo bino kubanga abantu abamu batya empalana. Bajja kugamba nti ate nze eyandeese simanyi, ate nze wakisajja ako ka Edi Mizaya. Naye nze nkubuulira muganda wange, ffenna boolaba e Bulaaya bwe tutyo bwe twajja. Njagala mukunja nkutegeeze bikkula obwongo ku bannayuganda 10, bannayuganda 9 twajja bwe tutyo. Twajja tugenda kumalayo ennaku 2, twajja batuleese kuyimba, abamu babaleeta kukyala, abamu babaleeta kusoma, abalala babaleeta just kulambula, abalala bajja mu ssanyu lyabwe, naye bonna ne balaalira olw'okukola obulamu obulungi. Mukunja njagala nkutegeeze bannayuganda abali e Bulaaya asinga omuntu akola mu banka e Uganda toloba, kubanga mukunja bw'obeera nga Mukama Katonda akuwadde wisdom n'otegeera ebigambo bye nkugamba, abaana n'abazzukulu obwavu olibeera obugobye, abaana bo bagenda kusoma n'abazungu. Mukunja ogenda kubeera nga naawe olina grade gy'oweetaddeko. Mukunja si ggwe muyimbi agenda osooka okubeera e Bulaaya singa owulira ebigambo byange bino. General Megadi yava e Uganda nga star, alina zi hits, musajja musomu muyivu ng'alina zi diguri. Bwe yatuuka mu Amerika n'agamba nedda. Njagala nkubuulire tulina abasajja babadde bakola ku rediyo, ba dictator Maaka, bakapalaga gye bali, bakatongole omutongole. Tulina abasajja omubi Masembe yalekayo n'omusaala gwa $5 million buli mwezi ng'akola na ku TV, n'atuuka mu Amerika n'alaalira. Tulina abayimbi abakabi ba Judith Babirye, ba Hanson bali luno balaalira e Canada. Awo mwoli e Bungereza essaawa zino wenkoledde vidiyo eno, tulina ba Doreen Mutiibwa, tulina Kinene Master ali awo, Kinene producer biki yalinga akola ssente buli weekend nga bakuba emikole mu Kampala e Uganda. Muganda wange n'alaba wisdom. Njagala nkutegeeze mukunja, ebigambo bino bye nkugamba batono abayinza okubikwagaza era ogenda kulaba abajega bavayo okunvuma. Naye njagala nkubuulire, Dr. Jose Chameleone yakwata famire n'agitwala mu Amerika. Chameleone omusinga okukola ssente. Omusajja Ronald Mayinja yakwata famire ye n'agireeta e Bungereza. Osinga Mayinja okukola ssente, omusinga obwa star.
Omusajja Banjoman muganda wa Bobi Wine yakwata famire n'agikuba e Bungereza. Osinga Banjoman obugagga. Bino nno munnange byenkugamba mbijja kunkoona ku bwongo meduro bolongota. Kubanga Mukunja nze mmanyi obwavu obuli e Uganda. Nze Mukunja nkugambye nave Uganda nga ndi wakabi, nga nina studio, nga nkola ku radio, ate nga nina erinnya, nga n'emmotoka nina taxi. Nekkiriza obagaana sajjusa kujja eno Bulaaya. Mukunja njagala nkutegeeze kati abaana abange basoma n'Abazungu. Yagala obagaana grade yalinnya. Mukunja atasera teriyo Munnayuganda alina mutima mulungi ayagaliza agenda kukkiriza singa ebigambo bino obifuna. Mukunja abantu batunze ettaka, abantu babasiize endwadde, abantu bababbye, abantu babamyezi visas nga balwanirira okujja mu nsi zino. Mukama Katonda yayita mu Bobi Wine okukuwonya okulya amazzi. Mukunja atasera bw'otuuka e Bungereza nga bw'oliyo kaakati n'osirwala nodda e Uganda ng'olowooza nti no wayimbye akayimba. Si gwe asoose okuyimba ennyimba za revolution oba ez'ebyobufuzi. Bangi baziyimbye. Omugenzi Mulwana toka kwa barabara ali mu ntaana, naye nga yayimba oluyimba ne lukuba eggwanga lyonna. Toka kwa barabara Besigye nayingia ali mu ntaana. Era njagala nkugambe Mukunja, bw'otowuliriza bigambo bino bye nkugamba aga Katonda mu ggulu, nkugamba ebigambo bino obunnabbi, bodde Uganda ojja nagendako mu kkomera, bajja kukusiba olw'ebyambalo ebyo by'oyambala, kubanga bisibizza bangi. Teri agenda kujja mu kkomera, mujja kwegayirira Malende. Ate wuuyo kati gwe tomuwagira, owagira simanyi oli omukazi, owagira oli ani? Zahara Luyirika. Bona ogenda mu kkomera ni ali kujjayo nga Malende tomuwagira na kumuwagira. Nkwegayiridde Mukunja, bino ebigambo bye nkugamba ne baganda babali e Uganda ne mikwano gy'abali e Uganda, buli muntu nga akwagaliza ebirungi. Teri muntu n'omu agenda kukugamba nti Edimiza yakugambye bubi. Muganda wange totukabya maziga. Tunulira Edi Mutwe, ebigambo bye namugamba Bannayuganda ne banvuma. Ali mu kkomera. Ne bw'anaavaayo leero obulamu bwe buzze emabega, bukoseddwa. Mukunja oli Bungereza mu nsi eyiika amata n'enjuki. Hane eyo ensi gy'olimu muganda wange balya zippiza. Nkwegayiridde ate wagenze mu nsi ennungi gye boogera Oluzungu tebigenda kukusumbuwa nnyo. Mukunja taata tokomba mazzi, todda Uganda, weeyizaawo, Bannayuganda bajja kukukwatako ku mukono. Nkwegayiridde Mukunja, oli musajja munaku nga nze, omuntu omunaku akozesa obwongo bwe. ABNUP manyi mugenda kunvuma, manyi mugenda kumpemula, era manyi mugenda kwogera bingi, naye nze bwe ntyo bwe ndabawo opportunity njibikkulira omuntu. Mukunja nali badde mukubira akasimu ne sisobola mukubira akasimu kubanga njagala n'emikwano gy'abalala bamukolemu omulimu, bamukubira amasimu bamubuulire, bamugamba akasajja ka Edimizaya kakwagaliza ebirungi. Mukunja njagala osome ku comments abantu zibagenda okunvuma, naye nga wallahi ya Mungu kyenkugamba kyekyo. Abantu abasinga baagala nnyo okubeera nga mubasabiriza. Akuweerezeyo ebibiri, akuweerezeyo olwataano, akuweerezeyo omuyite maama, omuyite kojja. Tebaagala muntu atuuke abeere nga yeevubira ekyennyanja. Bobi Wine yakutte ekyennyanja n'akikuwa n'akugamba tugende ffenna, bw'obeeramu amagezi weetereeze. Yabadde tayinza kukugamba nti tuuka e Bulaaya olobereyo, wabula enjobo ezito bwe zijja. Bobi Wine yakuwadde ekikolo n'obugagga. Bonna oyagala okukomba amazojja gakomba Omukunja atasera. Todda Uganda senga olimu akategeera. Taata nkwegayiridde todda Uganda. Mukunja atasera.
nze nkwa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.